Abakungu okuva mu kampuni ya Dot Services nga bano omulimu gwabwe gwa kukola nguudo beekubidde enduulu mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti nga balaajana nti ekitongole ky'enguudo ekya Uganda National Roads Authority kigaanye okubasasula obumbi bwabwe obuwera ddala 3. Bano baakola endagaano n'ekitongole ky'enguudo kuzimba enguudo nga bakozesa ssente zaabwe okuli Electoral Mbale Soroti ne Jjinja Kamuli nga kw'otadde n'endala. Abakungu bano nga bakulembeddwamu omubaka wa Bunyole East Nagwo Musumba Moses yaleese okusaba kwabwe eri akakiiko kano nga baagala ababaka ku kakiiko benyigire mu nsonga zaabwe nga bagamba nti kampuni tekyakola ng'era n'omulimu gwabwe ogw'okukola enguudo abayunulwa baagubajjako dda. Entered into the contract of Tororo Mbale and Mbale Soroti Road contract at the time when there was pressure on government from the people in the east to construct these roads. This was towards general elections of 2011 and there was an urgent need to calm down the situation. 8. Given the above, the petitioner urgently mobilized resources and equipment before the structural designs were completed and carried out construction of the road without government funding at the time. Abakungu bano aba Dot Services bagamba nti bakooye abayunulwa buli ky'okubatiisatiisa n'okubayimbulira poliisi naddala bwe bavaayo okubanja ensimbi zaabwe nga kw'otadde n'obutabawa nsonga nnambulukufu lwaki baabajjako contract ez'okukola enguudo. The petitioners have since encountered threats from Executive Director UNRA both in writing and through the press. UNRA staff including the Director Legal, the Director Audit and the police as attached in Annex B. All the above threats are aimed at blackmailing and defaming the petitioner to create grounds of blacklist. Okusinza kwa myuka akakiiko kano Among Anita, abakungu bana aba Dot Services babalagidde basooke beetereze kuba kyazuuliddwa nti batandika okukola ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga nga tebanaba kubawa contract mu butongole. They went to the road without a contract. It was just based on a letter that was written to them by the ED of UNRA. Without a contract, without a design, without payment, and did work for political reasons. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.